Ku celebrity track tukyagenda maaso tuli ku Dongo Resort nga bwe nagambye nga tutandika wali nti gwe muna Uganda ali eyo twamanyanga beach noloza nti okugenda ku beach ogenda Ntebe olina okuvuga olugendo oluwanvu okugenda ku beach naye wane munyonyo wennyini abanyi ku mwalo gwa Ssaabasajja ogw'Emulungu bw'otuuka awo nga bwe nagambye nga tutandika waliwo ekipande kinene ojja kukola ekipande kiba kiriko Dongo Resort Beach woyambukirawo wennyini ojja ekuli kuleta ddala wano ku beach we tuli nga bwe nkugambye kati wano ndiko waggulu eno gye bayita aerial view bulijjo gye babasaba ntiwe ku aerial view y'ekifo kati wano wendi nze drone njirimu wakati ekifo kinene ojja kweyagala otambule okuva eno paka eri yonna ng'olambula ojja owummule wumuza ku birowoozo ng'owulira kuyimbirako sound y'amazzi empewo ennungi parking weri nnungi nnyo nga boolaba wano enteekateeka bazikola bulungi nnyo wano wendi ndi n'omukulu DJ Nek okuva ku Kyabasa Emanduso night sip oba night sip ako akagambo kavaawa kiro kyakunywa naye ng'ogamba otya DJ Nek obwedda ntambula ne musajja mukulu Duncan w'Emityana ono sobola ku Kalometi Duncan yangambye agenda kwesimbawo nemuka kasito tajja wazaake na walumu kati simanyi wagenda kujja boma abasimbirawo jembe tebavaawo bisanja bimeka Uganda kuba tetuli benkanya naye omuntu bwani wadde ng'oli mubaka parliament ekinene nnyo badde omalayo ebisanja ebi omanyi lwaki kati gwoba kyakulabirako eri Museveni alemedde mu buyinza kati oyinza gamba Museveni alemedde mu buyinza nawe osaba kisanja kyakusatu ocheka kyongamba bibiri kati waliwo omulala Nambooza agenda mu ebi no akoze video ku TikTok nti wala bamulumbye ntera ayinza mulumba Nambooza ne Pastor Bujingo bafaanagana omanyi Nambooza yakirako no nanti bulira Nambooza yatoyako n'agamba banyingiridde naye nga bawanga ali mu ddiiro abaana bagita bano ochekera kati ebuntu ng'obwo omanyi politics wa Uganda bwe yafuuka munansonyi ngali mu kusaba politics wa Uganda ali ku sympathy vote ya kati politics wa Uganda bwe yatuuka alinga ndongo ya Uganda bifaanagana okitegeera oli bw'alaba abuze mawulire ngagamba nkoze ntya okudda muki mawulire okitegeera teri muntu alina mikisa nga gwe noga nti luli bakuyingirira notafuna kizibu kyonna nekuno ndibadde bakuyingirira batakubadde ejjinja maama Katonda akola wo wekka wabala atakola akola wo wekka nze ngamba ekintu kyomanyi politics munansonyiwa tuli ku beach tuli mu kunyumirwa naye bwe tuba tufunye otunyumiza emboozi oluusi buli kimu kiba kigendawo kitwalawo nti politics manyi nti divorce ffe tukusindika mu parliament tuba tukubadde mulimu sebo kiri kuba tubadde tukusindisa tukolera tuba tukutumye okiikirira ebirowoozo byaffe kwaffe netusobola kusituka netugamba nti kati nganzi waffe twasindika Hildaman emawokota Hildaman mutuma nemubuuza era mubuuza ali accountable for everything ekyange ekinnuma ekyemawokota ntira mbeera nemugamba nti wayi Hildaman nakuba ntudde omuwuliza ninda abaana bamuyisaamu bubi nze omanyi wakinyigira ebiseera ebisinga omuntu agamba nti twabatuma teri mubaka wa parliament gwe watuma naye gwe kimenyi njagala nnyo Ameria katono nnyo kankumalireyo omanyi gwe obadde weesulyamu bakyali bwabatuma tolina gwe watuma n'ogo Nanti wabula ffe kyetukola nandi mpuliriza mbula kyengugamba nandi wuliriza ono kyengenda omugamba nti toyina gwogenda tuma mu parliament ya Uganda ebyo twabitumanga luli okitegeera nti parliament ya Uganda sawa zino yeyonooneka okitegeera tewakyali muntu gw'otuma n'ogamba nti nkutumye mu parliament bane ekkubo liwaffe likola ki bifaanana ngenda kuwa ekyokulabirako kimu onansonyiwa kyekagundi oba tebaako byabufuzi naye katono nnyo bibaako mulimu politics edutainment entertainment n'ebigwa mu kkowa eryo omanyi wakingamba muganda nti parliament ya Uganda sawa zintu tukyagituma ngenda kukuwayo ebintu bino wammanga okimanyi nti buli ekinyigiriza muna Uganda kiyita mu parliament wali ombaka omu opposition era alina byateesa ku bino efres biki speaker namugamba sirika ebyo ebintu byayita mu office yo mujjukira olira byayita mu office yammwe ne muteeka mu office endala ne biryoka mujja muki
bimala okuyita bitambudde kati kola okuyagala amanyi ga kamera ne sympathy ojja weefuula tabikola ki naye nga byayitawo manyiko bano abantu abalonzi wagala balaga nti gwe tolina kati ngenda kukuwayo ekintu kimu nti byabimu bitya mbabuulira amazima ebitunyiga omugagga oyo bimunyiga dankana byebikunyiga obugagga bwe bukoma mu nju ye waka kati neeke okyalina endowooza y'abaana mutwesuube waneiba bagagga andi ngenda kuwa ekyokulabirako kimu andi wulira kino ekitunyiga Uganda kyekimu dankana nkuwulira amazima nti nze bwe nva wano nze nakirabira mu covid nti bwe nagenda mu ddwaliro nga nsobola okuduka n'enfa nenvawo lwakuba ndi munaku sina sente zaki z'oxygen n'omugagga bagendanga ne bakola ki oza lwaki abagagga bavawo ne bagenda bajjanjabire Nairobi ebitunyiga bye bimu so tulina kwevaamu bwevi nenkugamba nti nakutuma ffe tesobola bbeera mu palamenti divosi wenkutuma nga nti mugende muteese kino nakino nakino bannange nkusaba oteese ekyo kyema nkugambye nti tetulina ddwaliro wali tetulina ddagala mu malwaliro tetwagala ffe bubeera mu palamenti naye olwa twagala mukole ebyo bye twetaaga nti oluguudo lunkuba muganda lunaku buli myezi ebiri e Uganda okyusa shooko okyusa shooko shooko ndooza emmotoka yange empya naye nakazikyusa kale emmotoka yo mpya naye wakagikyusa shooko emirundi ebiri naye kati ono ngenda mugamba ekintu kimu olaba emmotoka eyo nti ngulumivu ye naye agisusa shooko ebyuma bizikuba oyita kusala malodi emirundi emeka Sama nalofisa mpita buziga kati wali ate obwana obulungi bwe twegomba obo tebuliyo obulungi bujjudde enfuufu naawe wali obwana obulungi lindako bukicho wadogamba Salama Road wali obwana obulungi wama kati nzijamba de ntwalo no mugana omanyi kati mugana wangenzi nangamba nti ebinyigoli ebinyigo omugagga bebinyigo omwavu nedda ssebo omugagga nga bweyogedde nti saa zino bwalwala yasobola otwalibwa e India mu America ne Germany gwe kyotasobola niye naye kiba kimunyizemu nti tali waka ngeta kirinayo kimunyigira owulira ye bwakuba essimu gw'osaba kilo 2 ez'ennyama yakwata bukwasi kaadi n'asazaamu n'afuna kilo zameka ekyokubiri nti gwe buli kyolaba ekikunyigiriza ye aba akifunako ssente otakyangamba kati ensonga gyenkutwala nga nti nga ku ifris omusolo kusumbwa bana abasuubuzi tebusumbwa abasuubuzi gugwera mufe ombula gugwera mufe naye omanyi lwaki nti abasuubuzi batuuka okuggalawo nkyenjagala okozesa omutwego abasuubuzi batuuka okuggalawo wiiki namba tebakola naye nga tewali mubaka wa parliament avaayo naga nti banaye twegatte ku basuubuzi omanyi lwaki ensonga eri bweti eyaleeta ddiiru ya ifris yagiisa mu babaka era bo ekyoja mino kibakwata ompulira bwe kimala obbakwata ne bagamba kanaggweramu eyo toyinza ssanga muntu ng'ogamba nti omuntu yakutuma omukiikirira ebirowoozo bye n'omulaba ng'asibye edduuka wiiki takola nga nawe kanyini kyakola olaba kiruma kinyigiriza buli muntu neweesulya gwa naggamba mba nakutuma ki nga kyayita mu ofiisi yo principal ina kye yabagamba lumu yagamba abasuubuzi abo nzijukira yali akyadde nawo ku BBS yali ku BBS gwe yali akuzitaka zina lo divorce nzijukira ekigambo nkijjukira yagamba mujja kiwulira ekibuzo kyali bwe kiti omwana yali wa NBS nzijukira yali ku reception ya BBS honorable ebbeeyi y'ebintu nga yeekanamye ku principal twabagamba mujja kiwulira yagamba temunnaba mujja kiwulira era yali agamba abasuubuzi abo balaba fena naye twali twesuule gwa naggamba tulina abasuubula obuntu obutina abasuubula ennyo nakisuule wa divorce noono nga principal tanabatugamba mujja kiwulira gweyagala omusuubuzi akole ki omusuubuzi yali alina okuvayoko nakola ki olaba omusuubuzi ebirowoozo byewa president lulinga bali ekololo ebirowoozo by'omusuubuzi yali asobola biteekayo nze mbalaba abasuubuzi balina platforms abasinga ezitambula balina tiktok ezitambula balina facebook ezitambula teekayoko ku birowoozo bagambe banangirako bizinesi zabe naye bagambe banensuubudde ekintu kino bannange otubuli lwaki oseera speya wensonga lwaki silivia autopats oseera speya obeera ku tiktok kati onalabika gibeerako kitono abasuubuzi tebalina lunaku lwe batavuddeeyo ne ku social media anti wuliriza siruli owulira nze nabakyali bange interview zaffe zetukola nemugendayo akyogera mukama lunye nagamba ebyaddala ffe temutulaba obbaseera tusifa abaagala tukole ki naye ogenda nobala omusolo gwe bakuggyeko omuntu omu gasasula omusolo gwa milioni meka
wakoma dio gena mu URA esatu ani igwagwe nze nkoleyo nabadde mu URA ennaku 2 emabega naye ekiri mu URA kivumba mutuku kinyinzo bagamba tayo olunaku nobata ina kyogenda sasulobeko kyoge motoka yakisi bako kyogenda ogendeko mu URA ejjaso ite ngaka tono nyoke manya ga mu nga principal ga mujja chuulira omusubuzi we mulamu mugana Neke nakera ku macha nagamba nti nze mpagira Bobi Wine nchedduka tolisangawo lwaki omusajja omu ali gundi gyakolera gyatwala yani Senyonyi yakera yankumacha nakawa nateka ekipana kya principal nekya Senyonyi kudduka buli lunaku natugenda mu kalulu era inadiweya yavuka bekale era inadiweya yavuka bekale yadda mu kiosk ng'emisolo gikoze ki babala ekifaananyi nekyongeza omusolo anti ono temumanyi muntu ali mu buzibu nga musuubuzi na muyimbi be bantu aba nandi omusuubuzi bakugendekera omusolo kyembadde bagamba mugendeko mu URA okimanyi nti n'olwo omusolo ogwosasula nga tebayina we tebakubaze naye nga bakutunda pulizagala divorce oyina miliyoni 3 nandi nze nagenda ku tiini namba bino byetwagula bya tiini nga bamanja essente zesimanyi ne babuuza ne bizinesi nagikola ddi mbamanyi mulina kula ku byentunze ne mujjako kyona nange nabalako nagendako bayidawo oyogedde ku kintu kya tiini namba simanyi oba bazitugulirawo baddamu bwe tuzigulawo URA mu bakozi bayo ono nga tiini ye terina kyekola batandika okutumizaako ebintu ebiseera ebisinga tiini ebeera trackinga like wala bakusaba tiini namba ebe connectinga n'endagamuntu n'essimu yo tibyotunze waliwo tiini weetuuka nga katinakuzo ifris eyo tiini yo ogifuula ya business ogifuula ya business nebeera nga buli kyotunze bw'oba tolina ya business olina gw'osaba akolere receipt eri mu mannya ga tiini ye ndi kitegeeza buli kyotunze kigenda mu mannya go mu tiini namba eyo ekonectinga n'endagamuntu naye muganda bajja kugerekera omusolo otinotya ekibi kyetwafuna muganda wange divorce nirwo kyova wogere mpagira Museveni direct oba mpagira Bobi Wine anti gwegamba ekikuluma gwegamba gubeera mutima andi mpuliriza fe abasinga abasinga omanyi andi abasinga obalaba Duncan embeera oba ogimanyi nti wenkwata ekifaananyi kya principal nekiteeka ku dduuka kindeetera ebizibu abamu okwagala kungi okitegera katuwa nga yagala okwagala manyi lwaki okwagala wekuli divorce Duncan alina kyabuusa manyi lwaki okwagala wekuli alaba principal byayogerako bye bimuluma bye bimunyiga kati gwe naawe vaayo oyogere ebyekunyiga nga nti Neke muganda wange nze natumyako mixer ndi DJ ne mixer y'omusolo bangerekera omusolo mixer ey'emiliyoni oba tugambe ogitusana ku DHL eri mitwalo 8 divorce embozi gye tunyumyako wano fe tuginyumyako bunyumya omusajja nsindise mu URA ne muganda sina kyonna muki mu URA kubanga nze tekinkakatako nze sina byensuubula nze ntunda butunzi okitegeera nandiwulira URA twafuna obuzibu kati mwe kyemutamanyi nti URA wano bagiwa abantu abatalina bukugu anti abatugerekera omusolo akugerekera omusolo nga tamanyi na biki by'olinamu nkugambye ekiri nti akutunulya butunuulizi n'atunulya bizinensi n'atamanya na bbeeyi divorce oguze microphone eno oguze kamera eyo tamanyi bbeeyi ya kamera eyo gyevudde eri nti abaana kyovala bakwata receipts z'ebintu ebyo ne babizikyusa n'olugula kamera eyo $1 mmeka waliwo gibaleeta ey'amasimu tibujja ku airport ng'olina essimu ekyuka miliyoni emmeka bakusa nayitako ku airport awo naye kyanyamba ndowooza gayi yalaba ndi munnamawulire naye najja n'essimu ne laptop yange byali bipya tebakujjako wano anti mpuliriza kati nga kati bwe ntuuka awo waliwo yankulembedde nga ine essimu mpya zaali mu box biki baagimugulira ng'ekirabo zaali 2 ne bamuza ebbali kati ndowooza omukazi natandika okumbalira simanya $3 bikoze bitya agenda olaba nga ID yange eri wano n'aŋŋamba you are a journalist ne kamera ne kamera emugamba vakola ku iriba byange teyali mpya n'aŋŋamba okay you go obadde okimanyi nti kati gwe kyakuyamba nti oli munnamawulire kasasiro omuntu atali munnamawulire nga batugamba MP bagenzeyo tebabakiriza nabo yingira MP benyini badongo baddiikuula bona baddiikuula bw'olaba MP nga avudde wano
kati ngenda kugamba ekintu kimu bw'olaba ng'avudde wano n'agenda ewantu babagamba nti sente zaawo zaalibwa manya abanja abanja balansi baba amone batamumalaayo jajjange emitiyana olaba kyabyogerako olwa ebintu bingi batayogerako kaligo ani teyali abulayo wuta buusi yagwamu naye nga bangi abalidde ng'okyawulira ku bintu by'ono mukazi ow'ennyonyi Uganda Airline kusase balya ng'okyabiwulira kati gwogy'obuuze ku abo ababirimu obuuze driver wani yadduka e Sudan ekyamuddusa ki awono muba malozi nona omukulu amugamba tukyameko wano waliwo banale bawamise akyamazireka mu bootu omwana obusiru yakwatako 10 ku kawumbi kamu milioni 4 musiru kikumi ku kawumbi ekimanyi tezigwerawo mukubo zigwira omukubo nenzibakeebi aye nembagamba wemunkwata mbaloopa kubona obujulizi yali abuyina nembabuulire mazima negwe sente bafuna batyabayabaye esente tulina byetukola banange ebyamagezi ate babyagala babiwulira nedda omwana yagamba nti bayimbye ebintu ebirimu amagezi ebbanga lyonna nga tebabiwulira okiba byetwogeddeko ono bigasa eggwanga naye tebabiwulira nga tuyogedde nga tuyanga twogedde baagala nkudi tebabiwulirabagambe enkudi baziwulira manyi Uganda eno mugiraba kyekinagambye nemuganda teri mubaka gwe tutuma buli musolo ogunyiga muna Uganda era kigamba no ulira buli musolo ogunyiga muna Uganda tebakulimba divorce kuyita mu parliament era bebaga mateeka era bagayisa nanti naye bwe mbanze yakutuma nolabanga waliwo aganyigiriza lwaki ogakkiriza gayite nditeeka leo nigeno yita divorce kati kandi kubuulire ojja dibuuzaako nebalala anze mbeera makindye kusikutiisatiisa baali bankubyeko embooko kuno bamubbako n'amala ennaku 2 nga tamanyi nti ebivubuka byajja ne bikuba empimu mugamba manza mu Uganda tebakyandiza simanyi tugenda kukuba simanyinza olunaku lwenja kufa okyeka kyengamba wamanze ngenda kugambayo ekintu kimu ono atubuzabuza tujja ku bintu by'omulamu mu Uganda bagenda gwe buli ttaka lyale bagenda oyisa buli ttaka lyade bagenda oyisa basooka kubayita kiro ababaka ne babatuuza mu katu ne baga ligenda kuyita bweriti tukuwa bwe tuti mwadde mukirowoozezaako muyina olwo violence eriwo ennaku zino nga bakuluma ne bakukuba ku street bintu biringa ebiri planned obumenyi bw'amateeka bweyongedde obumenyi bw'amateeka bungi ziwangu gani ebintu ebimu nsirika abaana babiri najja nakuba olwo oli abadde watteke bakuba tteke muganda wange akuba tteke n'ozuukira buzuukizi akuteekako factory reset nakuliseting omanyi lwaki ebyo nawe biri ekizibu kyonna kiri eki gavumenti omanyi lwaki abantu baavu okuleta mu buyinza bali ready nabo kutukola era abadda situwagala baleeta buleezi mulonde nze divorce tukole tutya seboda mulonde nze ulya kyenkugamba andi ulya kyenkugamba olaba abantu bebakuba andi olya kuba nakujjako emitwalo 10 n'emeka nga gyoyina omanye obuzibu kwebuva bwavu buli mu Uganda buli kintu ekiri mu Uganda omwana kyandifunyako sente bakijjeewo ngenda kusaba nkuwa ekyokulabirako boda bakwata boda naye ng'omwana avuga boda ya looni buli kanaku alina oripotinga okitegeera ogimugjeeko ku poliisi ogitwala ku poliisi wali omwana bamusaba emitwalo emeka ne boosi waayo ayagala sente omwana boda nemulema kati omwana naddala ku street lwaki abatagenda kukuba divorce yo ekiro bamba ku Kyabasa omusajja yabadde mukakanta nga ava side zenatete ndoza babadde babbi bapiki nenga piki obagitunda emitwalo 6 bali abantu aba balina gwe basse bayisudde kakanta bamugoba babagoba bali mukakanta batuuka basooli wa boda bamagoba babagobera ku piki bali mukamotoka batumira abantu babiri batukemenga batumira abantu aba babattirawo bavuga saketi beyongerayo kakanta batuuka ngadda wali eri batuuka endejje baweta babadde bajibbye tetumanyi batuuka endejje badda bati
abanyamukali n'atomera abalala aba nabo n'abattirawo bagenza okuba omulenzi essasi yabadde mbali ababiri ne badduka nga boda bagitunda emitwalo 6 ekitegeeza abantu 3 emitwalo agaaga naye ng'omuntu assa omuntu nga soli eyabadde gweteebereza embeera gye tulimu nti ekitegeeza bw'oba n'emitwalo 2 mu nsawo zinsasira n'abavayo mu kamera n'alaga sente mbasaasira olwo omusajja mugamba edoniani waliwo oli omugagga idoni oyo naye simulabangako simumanyi naye ndaba muswabudde nze sina abantu beswabudde nze abantu sibawabudde okitegeera lwansonga ebintu bya social media naye nga maliriza nve ku kamerayo guno mulango eno eri gavumenti bwe mutakendeeza enyigiriza gye munyigiriza bannayuganda bwe mutakendeeza ebintu bye mukola bannayuganda abavubuka bagenda kwekyawa abakubiri gwe basanga mu kkubo ng'omuntu akusanga divorce ku mulimu gwo ng'olina kamera yeeno nga tuliwo tukola interview ne bajja basatu ne batukuba ne bagitwala ne bagitunda emitwalo 10 omuntu kyengamba naye lwaki gavumenti etadde akazito ku bannayuganda wano ekintu ekyandisoose ovaawo kyetaaga oba nakwokyabookyo bakola ki ye palamenti ya uganda tekyalina amaliza divorce nti tuli eno tukola tugezezaako kukola bannaye bannayuganda ngezezaako kukola nga nze mu butuufu sente ziganye buganye naye mbakakasa abali mayumba gamu abagagga bwe tulemererwa eno tujja kujja tusule nammwe mu mayumba gammwe tujja mmenya mageeti gammwe ago nga tuliddwa ekyokulya tetujja kufanjala nga muyina emmere gye musula nosula kasasulo zammwe tujja kujja tukima emmere tulirye eyo talina mu mitwalo 2 nga gwe olina obubumbi akumanyi gwe mubuyina okitegeera sawa zino ogamba nti omubaka musindika kuteeseza biki story naye gwe ngenda kukira ku makya oba gwe nkulambuzeeko ebizimbe by'ababaka betulonze mu myaka egyakayita kola sho ngadda nka newagigambye olambule ebyobugagga by'ababaka ekisanja tekyakagendako emyaka 3 bye bakoze mu myaka 3 bye bakoze emyaka 3 gwekolako sheeyo bonna agimalirizayo nga tebanakuyita kugamba nti gistoping olimbuulira buli omu akolera gwe mbadde nkugamba driver we yadduka ngabbi 10 alina apartment za situla ziriezi waliwo eziri ekyanja ziriezi naye buli emu njagala ogibalira akawumbi kamu n'ekitundu ziri apartment ezi poloti kwe ziri poloti emu erabika ezitobwa milioni nga 5 okitegeera ku 6 emu kweyimiridde kati yo apartment eri mu kawumbi n'ekitundu okitegeera naye ziri meka ziri apartment Uganda omwana akulowoozesa nti abali mu America tebalina kye bakola abalimba era nze bakyali bange babeera mu America ne bagamba ne bane Uganda nga mweyagala nnyo emuluka eno zireetesita abaana bazivuga awo naye nga kituufu bazivuga nigeweza bazivuga batya kinoonyerezeko olimbuulira kale Uganda twesabire divorce sabira munno buli lwove wakafukamira mu Katonda omusabe wegayirire obwana bote tulina kyabukolera awo twasigala ne Museveni watwagala webwe butusanyusa kati bwe butujjakenda olaba kututwa eryo emirembe gidda bubona bwe butujjako situlese Uganda olaba obadde wali wansi bwalaba tuliawo tunatera omusumbuwa nga kubira Kagame nga tuwerezayo basi 3 Museveni wasala abantu musumbuwa nga akuba ekigali batuwerezayo basi tujamulekera ensi nga bujja buti naye bwe tutambula olunaku olwaleero ku Dongo Resort tujja beerangawo nga bw'otulabye wano emboozi ejja kugwa Makerenda nga tuli ku mpewo y'ennyanja nga tusinzira no ku Dongo Resort gwe Munnayuganda ekifo kipya nnyo bagenda onyiigira embeera balaba bubi tubeeragirako bagenda tunyiigira batukole mu vidiyo batuvume naye mbabuulira naye munaatuvuma tujja sigala nga tubeera mu bulamu bulungi tuli mu gavumenti ya Museveni yatwala bulungi olunaku olwaleero sigala mbanga nsukkawo wano tuli ku Dongo Resort ekifo bwe kitebo kirabise mbatadde